Osanga omuntu nga alikodinze n'okulikodinga akakasa nti oli lubuto nga gwe nannyinirwo obeera mu ggwanga ne nga takubuuzanga. Omusa nti gw'oyogerako nga bw'ali olubuto abeera mu mayiro mmeka tyansobola onemutuukako mu ddakiika emu wamubuuzaako oba ali lubuto kati ate publicity y'olubuto ojja ani akusasula kwasama. Pastor Bujinga Aloysius si musanyufu. Jjukira omuntu eyavaayo n'alangirira nti Susan Makula ali lubuto yali full figure. Kyeva olaba era avuddeyo n'agamba nti olangirira otya olubuto lw'otamanyi nako nannyinirwo lwatakugambangako nti ndi lubuto oba lwatakutumangako nti langirira. bino naye byonna nga bigenda mu maaso ye full figure avuddeyo ne yeewaana n'agamba nti abamuvuma mbu oba bamuyita erinnya Fulungu mbu tebamanyi Fulungu kye kitegeeza. Fulungu kintu kya muwendo nnyo era ye yeerabanga eky'omuwendo n'abannyonnyola kye kitegeeza. Njagala kwogera ku Fulungu malirize kuba abaninzi bangi. Efulungu oba oli musiraamu ng'osoma Quran bw'oba olina mufuti yenna gw'omanyi mubuuze ekigambo efulungu bayitanga huduhudu. Efulungu kino kirungi nnyo kya black kirina kala 3 naye nedda mu bajjajja baffe kyabalanga time nga kijja nekyogera ku 9 nekyogera 7 nga wakiwulira nga bwe kiyimba babugamba ezo ssaawa ezi nga babalira ku fulungu. Efulungu lijja ewaka ne libeera mu lujja libeera ku miti nga ffene omupapa ali around kubanga ddungi. Kati efulungu eryo mu bwakabaka bwa Nabbi Sulaiman lyamuyamba nnyo mu bwakabaka bwe kubalya ebisolo byonna byatuula byonna ebisolo byonna n'ebinyonyi ne babibuuza kisolo kye kisobola okuba nga kitambuza obuweereza oba nga kitambuza message nga kibega n'okubega nga kitusa message. Ebisolo byonna byalonda efulungu. Kyannaku nnyo ng'omusiraamu ogamba nti onvuma mbu ompita efulungu. Tumanyi nti oli ku bunabbi bwa Katonda okatiza Quran. Oli mu kukatiza bunabbi bwa Katonda. Tumanyi nti oli mu kumpaana. Ate nga golowooza onvuma. I thank God for that. Ekitiibwa nakyo biddire Mukama. Efulungu byalondebwa mu Bwakabaka wa Nabbi Sulaiman. Ebisolo byonna byalonda efulungu. Nabbi Sulaiman agamba oba lyemusazeewo it's okay which is good. Lirabika na bulungi lisanyusa. Bwe ligwa wantu lisanyusa lina akantu wano kayero na kati efulungu lumu Obwakabaka wa Nabbi Sulaiman baali bagenda bulumba. Abakazi bakola obuyeekera n'olulumba balumba Obwakabaka wa Nabbi Sulaiman. Efulungu lyagendayo ne libega ne likoma ne ligamba Nabbi Sulaiman nti bateeseteese. Ndowooza owulidde kyayogedde munange saagala kwongerezaako bingi nnyo naye nga tugenda mu maaso anti kankutuwaleko katono nnyo era tuddeko eyo eKawempe North. Waliwo avuddeyo n'agamba mbu Honorable Segirinya yamuloosa era mbu yali amugambye agambe abafamire ye ne assistant we tebagenda mu kamyufu aka NUP oba tebagenda kunona kaadi mbu besimbewo ku bwana Munigina. Nalukoola awangudde kaadi Bobi Wine owonye ate omugenzi yabiraba Segirinya nandoosa mugenzi yandoosa nampa ekirooto olede nva kuziika ate nakadde Kampala ate andoosa ngamba ddayo eka gw'oli bulaaza kwagwe weewunye kyekyali kingatta ne Segirinya. Oyinza okuba oli muganda wa Segirinya weebuuze what connected the Godfather with Segirinya ne kitatu connectinga ngaffe ab'eŋŋanda nga munda babulabi nga ndi naye era nga bwenzi njogera naye eka mwekojjako babuuzaako kyekiriwo neŋŋenda what could connect us. Naye navuga emmotoka ne ŋŋamba kanzireyo ntwale obubaka nga Segirinya bw'abumpadde kuba Segirinya yaŋŋamba gamba maama bagambe genda mu kyalo weebali bagambe tebajja mu bya kaadi tebagenda giwangula
bajja ku independent first time nga tebasoose genda eri kubasaabirayo ttaka naye banaagenda eri n'ebya independent bigenda kuba bikalubye tebijja kunayo kusoboka gamba luswa gamba maama adde ku kono oli adde kojjadde ku ddyo bannamwandu badde emabega abaana badde mu maaso bakulembere tunoonya akawolu tujja kuyitawo first time ku independent tunoonya kaadi nenvuga emmotoka nengende wa maama mu ddiiro nabasangamu nga bangamba nga mwebali bebasi ne bandojera ennaku yaabwe gye bayisiddwamu ne mbagamba ndeese ensonga bwennebwe ne bagigula ne bagikkiriza ne looya ne bamunagirira ne luswa ne bamugamba buli kimu luswa nali soogerangako naye naye nga bwengende wasa girinyaawo mulaba either ku ddwaliro ku ofisi naye nga ndaba mulabe ne for the first time the idiot who wants to be a leader disregarded information from a person gwamanyi nti ono Godfather agamba ki aŋŋambye ayagala kundaba waliwo ensonga ze yali yagadde twogereko naye ebya kaadi bino soko bimma amazzi oliwa tuswa naŋŋamba ndi wano ku kyerisa jangu wano ku kyerisa nze nvuga amafuta nzije sandize naye olwakuba naliko obubaka bwa bulaza navuga ne ŋŋenda bwe natuuka ku kyerisa namukubira emirundi ng'etaano nga takwata nenkubira omuyambi we ne mmubuulira sebo nsereko Jamiru ensonga eri wet naye naali yagadde obbalaba nga temunnakola conclusive decisions mulindeko sereko naŋŋamba manyi nze ndudde mu byobufuzi ndi mukulembeze mu kawempe ngimanyi kawempe temugimanyi kawempe mwali badde mulina kusooka kufuna kaadi ya spiritualist emisambo gya kawempe egyalwadde girina osooka obbawa kaadi kalina lukola yabasooka n'agifuna eno kawempe yemuku erimu obusiraamu okuba mu kawempe si not by mistake it by design kawempe erimu ensozi ez'abalongo enyiivu ezirina obusungu Muteesa asulanga mu kawempe bino tobimanyi mu kawempe njiruddemu gwoza obuyinza bava mu bbanga ne babugwa mbugwi oyambukirawo nga katalaawe kawempe awo kwolwo olusozi naye bina tobimanyi naye nkugambye si kyekikulu wabula ekikulu ndeeta mawulire naye amawulire nga ngasabise mu nkola endala ti kaadi eno kiriwo ekiti neweekiti erya kaadi musooke mubimma amazzi bamulekwa bakulembere luswa dda wakati maama adde ku kkono gundi adde ku ddyo bamunamwandu emabega bonna ate olaba abo n'omugenzi yafa abakooye ebiki ere ne bagamba abaaye mubireko ebyo mu byobufuzi kuzanyisa muntu katemba naye olwakuba luswa yawulira nti bagenda mumusayiningisa obukadde 8 buli mwezi bajja okuwaayo eri abaana yeefuula omugezi nga eva dduka misinde kali wagenze ku ntaana Ssegirinnya teyakulaza obusungu abantu basala ekigambo munnange ndowooza okiwulidde omwana asala omugambo naye nga era ffe tweyongera okuba nga tugakutuusaako wona woli wonna w'osinzidde ate munnange kankutuuseeko ebya Bad Black ne muninkiniwe mukulu Kamuswaga Kimuswaga avuddeyo nannyonnyola lwaki yasirikira results ezo mpaka okutuuka olunaku olwaleero ate lwaki yavuddeyo abyogereko nga sinakutwalako ewa Bad Black kansooke nkutwaleko ate bannange ebintu bino twewunya ani awajajja ekyo lyamawulire era bannange olumaze kuwa kaadi webati wepo eya NUP gye njogerako akatambi kajajja Chuli abaana ne bakata ng'agamba mukwata mutya kaadi ekibiina kyammwe kikyali ne mwesiga abantu abaakajja kwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa bakamu join lately abaana b'oligino bali makomera mwe mujjawa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne babeguluminga ne bagenda mu DP senior ne omutrustinga otya ku yiyo pate empya we yalekerawo indigenous pate gyawagidde ova mu buto mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu
era bw'osanga omwana wa Express FC wa Express muwagizi wa Everton nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona naye batukuba emipiira 9 kiringa wooteeka akasengejjo iwe kyayi ng'oyagala nnyo omujaja n'amajja bw'otuka okunywa bino ebikikyo biteerawo akasengejja n'ojjamu eno kyayi awunya obulungi nga tobeetaaze kutawaana na biri bikikya kati yemmwe bikikya mwavudde mu kalulu ebikikya balina obijjamu ne basengejja naye mwasengejjeza baki nkwezenge abo abaana balya ssente za mama mbabanyi muwanga kivumbi oyo gwolaba Katonda yamuwa annyonnyola n'ekifunzo kyange ekituufu Ssemujju yabagambye banna twenga nga tuli opposition nfuna nti obululu 15 tebalina nsonyi tebaswala oyagala kujjako Museveni ate n'owagira bakandidate ba Museveni ng'ate nabo baasala busazi ddiiro laba Anita Among abadde mu FDC ate katoyo gotrustinga owaffe n'olekawo owuwo n'ogaa bannaye maama wange yantama kangende ndi ewa step mother gwe emmere ya mama wo neekutama no trusting ya step mother is it possible jjukira abantu noppe mwatandika nabo bajjukire Mpuuga tebaaliko Namboozi teyaliiko y'omu ku baali badiisinga Bobi Wine nakati bamudiisinga naye balina omukuba tactically kubanga teri kizibu nga kubeera opposition leader ng'ate obuli bweru wa pate kino kyekyalembesa Besigye nzija kwewuunya nga one day one time Baserwajja okwota be mwateeka mu NUP bajja yita mu parliament ne budget ezo ennene ze balina bakoludinga ogenda owulira nga Bobi Wine bamuvuunise bebba nga bamugjeeko musibe waaga 2 nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulire tulina okukola ki okuwulira bannange jjajja Ichuli ebigambo oba abijjawo oba ebintu abijjawa bannange n'ateekawo oguntu n'olowooza nti oba waali eyo naye nga musajja wattu yafa dda munnange bitusuukako oluusi ate nga tuvuddeko eyo munnange tugendeko ewa Kasuku yavuddeyo munnange naaba nga akola kyatubuulira nti saawa yonna ayina lweraye busoosi mbu Lwemba ajja kubanga alangirira mbu ku Lwokuna kiki kyazzaako naye mu byonna yavuddeyo n'amutabukira n'agamba nti eddiini y'abanno wakagiyingiramu lwaki tosala pressure okyali mupya mu ddiini tonagiwezaamu wadde omwaka ogenda opapa eddiini tonagini yabai tonagiwezaamu mwaka ogenda ogipapirapapirako tukooye naffe tukoowa mwami Alex Muhammad twagala okunoonya we tukuwolereza kyokka nze amazima ga Katonda mugulu kadi eyo nali njagaliza Alex Alex yali yaŋŋamba dda by the way Alex told me that the doctors had told him and said that the man was not going to make it awo nasobola okubanga amutuzza amunnyonnyole nti munnange sinze taatawo akuzaala nange wabaluseewo oba wabalukawo olutalo wakati wa King Saha ne Lily Puzzle Lunabe naye bannange luno oba lunaagwa lutya Lunabe nno nga tazikiza yafulumiza n'akayimba era n'agenda mu mugga oba mu nnyanja mbagenze kubatiza n'okunaaza King Saha ani atanafuna kusanyumwe ku ssanyu ly'ekyenkya Queen Sada King Masada mutanaaba bukyanga omanyiira abantu ku luno walinnye gye gava ono ye baba Lily Puzzle ajja kusobola akedde munnyika kubayita okwambulula akedde mwambulula lwaleero kumaca amunnyise emazzi olaba nga Yona the Baptist bwe yabatiza Jesus Christ nakana akasiru we bakanyise leero ajja kuyiga okunaaba ajja yiga okusenya ajja yiga okutamanyira abantu ate oluyimba lujja soon eddalo ezzoole balina omwambulula eri eddalo ezzoole nga bigenda mu maaso nga bamuwaana Kabaka avuddeyo n'agamba olimba bakunkwasizza njagala zaabike mpaka kuwulira bubi kati mu butongole bakunkwasizza
mu butongole fayiro yo mukulu gundi fayiro yo eri ku Salama Kiruddu era bakunkwasiza mu butongole kyentegeza. When you see me, just get too scared. When you see me, bakunkwasiza ateze bankwasa omulimu ndi machinery. Sifaayo oba mukwano gwange, sifaayo batwalika ab'omukwano, sifaayo oba tukola omulimu gwe gumu. Nzija mu mulyango go, nzija ewuwo, nzija kati, nzija wuwo kati nywera. Ebyo tetumanyi oba binaagwa bitya naye nga weebityo weebitambula era weebigenda mu maaso. Abantu abo olutalo lunaagwa lutya lunakomenkereza lutya ffe tuli okuba nga tubibatuusaako buli kimu. Nga tuvuddeko eyo munnange ebintu bya exams byeyongedde okuba nga bitabula abazadde. Ajjukira twatandika ne PLE abazadde abasinga n'amasomero ne gatamatira. Bagamba nti abaana bakolanga obulungi luza osagenda okujja ate nga kwegamba ebintu ne bibeera awo ebityo nga tebitegerekeka abazadde abamu nga tebabitegeera. Kakati ne bya senior 4 nabyo abazadde abamu bagamba ebintu tebabitegeera. Jjukira tebamanyira bino bi ABC bwe bityo bamanyiranga gundi zize omwana akoze afunye distinction ebintu bwe bityo. So ono avuddeyo n'abanga agezaako kubanga nti annyonnyola abazadde bategeere kye kitegeeza. Abazadde abaana bammwe bakoze bulungi naye obuzibu we buli temutegeera ate ezo ennyukuta kye zitegeeza zi ABCD. Njagala mbannyonnyole ennyukuta ezo kye zitegeeza. Etegeeza nti mu buli ssomo omwana lyafunyeemu omwana oyo yali extraordinary. Kitegeeza musukulumu nnyo era ayise bukusu. Kitegeeza bye yasoma yabikwata n'abikwatira ddala nti wobimubuuza ajja bikunnyonnyola ate akulagemu ne sampolo wali ng'abikola obirabireko ddala nti yabitegeera. Era eyo ekyetegeeza mbu extraordinary mbu omwana essomero yalitegeera nnyo. B etegeeza high level. High level eri etya? Omwana ono alina high level of competence understanding nti bye yasoma ebyo yabitegeera bulungi era naye asobola okukola ki? Okulaga nti yabitegeera naye ate tatuuka ku oli ali extraordinary oli kakensa owa A. Kati owa C afunye C mu buli ssomo omwana lyafunyeemu C. Eyo adequate level of competence nti omwana yayiga ebiri mu ssomo eryo naye teyabikwata nnyo nga bali naye era naye abisobola naye ate tumussa mu bali ate bali bakabeja alina kyabimanyiiko naye ate bali bakabeja aba bamusinga naye nga kitegeeza naye alina kyalimanyiiko era tomunyigira mu ttooke. Omwana afunye D eyo minimum level of competence. Minimum level yeri wantu omwana ebintu yabikwata naye yabikwatako katono. Essomero teyalitegeera bulungi yalitegeera katono era kikyabulamu. Kati ate afunye D yalina basic level of competence. Kitegeeza ki? Basic nti asobola bikunnyola on the surface naye tasobola bigenda buziba, tasobola bitegeera buziba ddala. Kitegeeza kyabulamu okuyiga essomo eryo. Kati bw'obufunze ennyukuta ezo etegeeza exceptional asukkulumye. B netegeeza outstanding nti era omwana akoze bulungi ali outstanding ate akoze nnyo okusuubira ne babadde bamusuubira. C etegeeza satisfactory mbu kyakoze kimala ekyo tukimala si kye twagala kisingako awo naye kino kyatuwadde kimala. D netegeeza nti basic byatuwadde byebitandikirwako okusinziira ku kumanya kwe tumwetaagisa okuba nakwo okwessomo lino. Ate C netegeeza elementary. Kati kikyenyiza obbagamba ekisembayo advice gyempa abazadde oba student yali eyo wandironze combination nga subject ezo zolonda ziva ku A paka ku C. Kuba A webeera exceptional, B nebeera outstanding, C nebeera satisfactory. Kitegeeza ebintu ebyo obitegeera. So omwana afunye A, B, C. Omwana oyo kitegeeza weba mu nsoma eri enkadde omwana wo byakola abitegeera era ayise bulungi. Naye omwana afunye C ne D kitegeeza omwana oyo bambi ayinza batakoze bulungi. Kati woba ogenda olonda combination nandikwa advise nze twala subject zoyinamu A, B, C. Subject yona joyinamu D oba E kwegayiridde gyesonyiwe gireke
kwaga amasomo galaze nti tewagakwata bulungi era gajja kwongera okuwa obuzibu nga weeyongeddeyo bw'obanga oli wagenda ku HSC. Mubeere bulungi. Tuwako ndowooza asobodde okuba nga tunnyonnyola bulungi nti omwana wo oba olina omwana wo nga gundi zakomyewo nga talina ABC nga alina D n'okweyongerayo bazi nti eyo subject munnange omwana mugambe nti nedda ebyo byaganye tebyatambudde bulungi, kola ekintu ekirala. Oli ku NCK TV ankugamba kimu nti munnange teweerabira ku subscribing webanga tonaba ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde nkomawo nabyo tova.